Abakulembeze b'abakyala mu kibiina ekya National Unity Platform NUPO abakulembeddwa mu mbaka omukyala owa disitulikiti y'e Kasanda Honorable Flavia Nabagabe Kalule balabudde nti bakozesa omukisa ogw'okumenyeka kw'olutindo lw'omugga Katonga balumbe essamba z'omuceere n'ebirombe by'omusenyu ebiri mu lutobazi lw'omulwera bafumule abakolerewo bonna kubanga bebaviiriddeko obutonde okudobonkana ng'ate tebagambwako. Let's use this chance to evict all these land uses, because they are the ones that are blocking the flow of water, and we get a lot of flooding in the area, which has even led to the bursting of the bridge. Twagala focus ku alternative routes ezo ze bakola eberenga eyangwira nnyo abakyala abo abali mu mbeera y'okuzaala abalwadde naye okusingira ddala batunulire nnyo ne ssente ze tufiirwa essaawa zino mu abo ababali mutalaawo. Bano okulabula bwe bati basinzidde ku kitebe kya NUPO e Kamwokya mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwetabiddwamu ababaka ba paalamenti ab'enjawulo wamu n'abakulembeze abalala era nga lugendereddwamu okulaga obutali bumativu bwabwe ku bigenda mu maaso mu ggwanga naddala ebyo ebinyigiriza abakyala. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Ekiboga Kaaya Christine Nakimwero agamba nti ejjoogo mu ggwanga lisusse olw'abo abeeyita abanene nga bano bamazeewo entobazi nga bakozesa ebifo byabwe okutiisatiisa balina okuzitaasa. Social impact assessment naye nennema n'aba staff bannema babatya, basitaafu b'ebyobutonde okuva ku districts babatya, temubaganyira kujja kulaba bye bakola bye mukola. Kakati twagala tukozesa omukisa guno nga temunnaba kwonoonebwa bintu byammwe, mwandibadde mwetegula bukyali ne muva mu mirimu egyo ne mukola ebintu ebirala, kubanga emirimu gyammwe gireese okulegama kw'amazzi. Amazzi bwe galegamye ne gasensera ekkubo lyonna ne ligonda kwe kuyiikamu. Bano baliko bebalambuludde ebinyigiriza abakyala abawangalira mu bitundu by'e Masaka nga kati bwe balwala basindikibwa mulago kyokka nga n'abamu bafa nga tebannatuuka olw'olugendo oluwanvu. Katonga yatwafekitinze nnyo kubanga the National Referral Hospital we have here is in Kampala, which is Mulago National Referral Hospital. Masaka Regional Referral Hospital can fail to operate some procedures in medical field. Then they end up referring the patients to Mulago Referral Hospital, but today the road was cut off. Bagamba nti abakyala bangi bafiira malwaliro nga bazaala okwo kw'ossa n'abaana abafa nga bato kyokka ng'ekifo kya gavumenti okola ku ebyo ebiruma abantu eyongera kuba binika misolo nga gye yatadde ku nkampa z'abaana n'ebikozesebwa abakyala nga bagenze mu kasanvu ekiyinza okwongera ku bizibu by'abaana ab'obuwala. These people make these motions in parliament because their living style is different from the layman's. Obulamu bwabwe bwe balivinga balowooza omuntu wa bulijjo bw'alimu fenna okufuna ebitaano olunaku osooka kuhasolinga naye bali babeera eziru ne babavuga omusala weeguli allowance weziri amafuta wegali. Mulekerawo okuyisa motions to your lifestyle. Okusobola kutugamba nti omwana omuwala omunaku ali eyo akyakozesa ebigoye tufubako okulaba nga tumufunira at least wabaawo abagabizibwa obuyambi bajje bamuwe napukini eyo oba paadi eyo agikozese ate mukitaddeko omusolo. Kitegeeza tubasindise kubeera mu mbeera ya kugenda mufumbo nga bakyali baana bato. Ssentebe waabwe Honorable Nabagabe asinziddewo n'asaba abantu bonna okumya okusirika nga waliwo ebitagenda bulungi mu ggwanga omuli okusaanyaawo entobazi, emisolo emingi wamu ne bannaabo abakyavundira mu makomera. We also have Olivia Lutaya. Both these are mothers, both these are young women that have unique challenges that they are facing in their prisons.